ensonga z'amabaati agali galina okubawejjera bekaramoja zandibanga zakuzaala baminisita bonna abaali ku mupango guno ogw'okugabira amabaati. Ebikawa amakayi byazaalira ku ttale nga kati otwogera baminisita babiri be baakavunaanibwa mu mbuga z'amateeka era nga gorretti kitutu ng'ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ekaramoja ng'era ye yali omusaale mu kugaba amabaati gano yakawebwa akalu ka Kkooti okuva eluzira ssaako n'olunaku olw'eggulo ne Minista omubeezi okuva Minista y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi naye yalozezza ku bukambwe buno yatuuse n'okutonyesa amaziga bwe yasimbiddwa mu kkooti ekkololo ewesa abalyake n'abakenuzi era ng'ono yasindikiddwa eluzira okukomawo ng'ennaku z'omwezi 2. A plea of not guilty is entered against you. Bannayuganda ab'enjawulo ensonga z'amabaati zino bazirabye mu ndaba ya njawulo ng'abava e Kayunga bo baatanudde n'okwekalakaasa nga bagamba nti minisita waabwe bandimutadde kubanga si yasaba amabaati gano baamuwa mawe. Ku nsonga eno twagadde okumanya ddala oba bannayuganda balina essuubi mu gavumenti okulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu ggwanga naddala okusinziira ku bakungu ba gavumenti engeri gye bakozesaamu yafeesi zaabwe. Si kyangu akuna mukyezo n'olwekyo tetuvujja kutunuulira nnyo amabaati. Ensonga nnyingi nnyo eziriwo buli muntu yenna kiyinza omutuukako olidde tuleme kutunuulira tuyinza okugamba tutunuulire baminisita naye buli muntu yenna abakola enguudo gyebali ab'amasannyalaze. Munnamateeka Dick Kisira agambye nti abantu bakyayina abantu abanene batunuulidde abali mu nsonga z'amabaati zino abalina okukwatibwa batwalibwe mu mbuga z'amateeka ekkololo. Okulaba nti nabo bakwatiddwako abaagafuna batwaliddwa mu mbuga z'amateeka. Songa awo banaaba tebakwatiddwa genda tuzaayo ku kiri nti mulimu abaana n'ebyana mu gavumenti naye twagala kulaba bonna buli akwata ku banki limu oba abiri yena ng'atwaliddwa ekkololo asimbiddwa mu kkooti. Ekyo kitaakolebwe era omukulembeze w'eggwanga ajja kuba na bingi ebyokunnyonnyola abantu. Abamu ku babaka ba Paalamenti betwogeddeko nabo ku nsonga eno bagamba nti gavumenti ekyalina omulimu munene okakasa bannayuganda nti gavumenti malirivu okulwanyisa obulyake n'obukenuzi kubanga emivuyo mingi egyetabise mu yafeesi za gavumenti. Nakajjayo naye bamaliriza olwaleero kati minisita alina mu kabineti Jimu Muhwezi. Ebimu bino makwekansa mu kulaga bannayuganda n'oba olyawo okubatimba bbula kuba mwami Museveni emirundi gisinga bwakugamba nti agenda Mengo. Kyamazima si ogenda Kampala road gy'olina omusanga kati bino basobola obiteekawo bannayuganda bakyamuka bagamba kubanga munnaye oba okubiddwamu ebituli mu maaso ne bw'onooyitawa kuba tokyawera waawo oli minisita oliki naye kiri kikuli ku mugongo nti owaayo wakwatibwako ogw'obuddu. So paka nga bamaliriddwa okunoonyerezebwako kkooti esazeewo. Ku nsonga eno Pulezidenti Museveni olunaku lw'eggulo ng'ayita ku mutimbagano ogwo gwa Twitter yategeezezza nga bw'atayagala kulaba minisita yenna ali mu mivuyo gy'okugaba amabaati n'okugegabanya ng'agenda wabweru w'eggwanga wabula okusinziira ku munnamateeka ono agamba nti Pulezidenti alina obuyinza mu ssemateeka wa Uganda okugaana baminisita bano okugenda wabweru w'eggwanga kubanga ye yabeerondera. So kati abakuumi mulimu gwabwe kulaba nti mukama wo teyeebulankanya. So yeebulankanya n'omukuumi we bombi baba bagenzi. So ekyo kijja kukola naye ate n'ekira. Olunaku lw'eggulo poliisi yamazeeko olunaku ng'ewenja minisita omubeezi ow'ensonga z'ekaramoja Nandutu okulabikako eri poliisi wabula lwaleero kitegeerekese ng'ono bwe yeeyanjudde eri poliisi ku kitebe kya poliisi ekivunaanyizibwa kunoonyereza emisango mu ggwanga ekibuli. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.